njala bazzaako kemabega era mbajjukize video gye ngendo okkola olwaleero saagala mukaabe njagala muwulize bulungi ebintu bino wammanga era njagala okwebaza bannayuganda mwenna basobodde okwebereramu nga mutegedde ebyebifuzi ebigera mu Uganda. Omuntu yenna azze nga wakayingira ebyobufuzi ku regimu ya Kyagulanyi Ssentamu mbadde nja kusaba n'obuwombeefu. Ensonga ezimu bwe tozimanyiso ozibuuzeeko. Topapa toyaka. Ekintu kyonna kye tuyita ekyoby'okwerinda bwe tokimanyi toyaka topapa. Tukimanyi lunye ne mu people power kakubere ku social media kuliko abanyampi naye nga yeeyita nti wa people power. Abadi grading each information passingibwa ne mugambo ya propaganda black bwe mumala okuvayo ne musirika. So njagala bagamba era eno yo warning esembayo. Bw'omanyi nti owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga government gye tulwanyisa togimanyi wandibadde weewummuzaako n'osirika busiri bukyegiina maaso n'okiraba. Navaayo recently nenteeka ekifaananyi ekyali mu kooti nga bagenda okuta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkomera gye baali bamutadde. Nze kennyini nze nasindika drone ne zikwata ekifaananyi nga tewali akirayina ku social media n'ekiteekayo. N'ekiteekayo nga ntaddeko post egamba nti First Lady be very careful n'omuntu checking ensawo yo before nga tonatuukaka nti omukyala akuli emabega yandibanga alina kyataddemu. Saatekako linnya lya muntu, saatekako cushion ya muntu. Mmwe kennyini abeeta temuli bakafulu ne mutandika okuwa ekifaananyi ekyamannya nzege kyasaakitekako. But unfortunately, I want to inform you, bwe tuba tuli mu security nga twagala protecting a president, ne bwe bansiringa eyita ku liiso lya president tulina ogibuuza ensi evudde ludda wani agisindise. Kati mwenna abaddeeyo ne mwogera biki ne mwogera biki, please mind your business kyotasobola kiveeko. Bw'oba oyagala okumanya omulimu gw'enkola oba kyenkola genda okibuuze yalinyina nnyini nsawo, kibuuze yayisa omukono, kibuuze ne president ajja kutegeeza. Otherwise ekintu kye mutamanyi temuddamu kibuukirako. Bwe mba mwajjamu strong nga mulowooza musinga okutegeera, si mwe musinga okutegeera. Ekintu kye bayita security kiba kya security kizanyirwako. Yensonga lwaki Museveni bamugaa nti Bobi agenda gy'alaga n'adeploying amagye n'amagye enkumuliitu. So ebintu byonna ebirimu ebyokwenda by'omukulembeze tubeera serious nnyo bwe kifuluma kiba kifulumye. Kati mubadde beekumya emizimu sime biki mugende munune kuvu. Nze bwe nteeka post ku wolo yange mbagitaddeko sigiddamu full stop. Muina post za muina page za muina buli kimu kasita nteeka post ku wolo yange mbagitaddeko mbagisirinze kuba mba meaninga kyenjogera. Abasigadde muli baddembo kubanze nkimanyi ku Facebook kuno n'abafula people power nga muli banyampi. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo ane president akimanyi. Osigenda kulwawo ngenze kukirala kubancha ali kukigula luji. Waliwo information efulumye almost 4 days. Ngeraga nti mu kibuga Kampala n'ebitundu ebisinga obungi mu Uganda abantu abadde batusaabaza mu ngeri ey'emirembe betuyita aba boda babataddemu engeri ey'okuba nti batandise okuba nti beefudde ababega bannayuganda n'okubatuusaako obulabe. Ngenda stating bwenti abamu mwawakanyiza information eno nze nganze omwe amanyi ebyokwerinda saagala giwakanya. Wabula nayongedde oginoonyerezaako munda. Ne mu kuginoonyerezaako munda nenzizaayo obwongo bwange mabega nnyo. Nenzijjukira nali nkozeeko video ne mbagamba nti ekitongole ky'ebyokwerinda ekikettera mu ggwanga kye bayita ISO. Buli wabawo okulonda kiyingiza mu Uganda pikipiki ez'ekika kya bajaaji n'endala eziwera 2,000 ku 1,000 buli wabawo ogenda okulonda. Pikipiki zino ne mbaga nti ziwa ba ISO, ba DISO, ba FUSO ne ba RDCs okutambuza emirimu gy'ebyokwerinda n'okuketta mu ggwanga. Buli kyalo, buli mulika, buli gombola, buli district. Kati pikipiki zino bwe zibanga zibeera buli tugenda okulonda ne batugamba nti aba boda bali mu Kampala basinga obungi baba wadde mundu okuba nti bazikozesa n'okutta bannayuganda. Ekyo kisobola kibuusa maaso kyandibanga kituufu ng'okusinziira ku history gw'enzembawo ebyokwerinda ne isengeri gy'ekolamu ebintu bino. Mujjukire abasajja bano badde bajjanga bawamba pikipiki z'abaana bannayuganda nga baziteeka ku poliisi. Enjagala babuuza pikipiki empya ze bawamba nga banyenizo bazijja ezikola ludda wa. Zizimu ku pikipiki ezo, zizimu ku pikipiki za ISO. Mukitegedde bulungi. Kati omuntu yenna azanyira mbyokwerinda gwe gaba gakumyuse. Era njagala bategeeza temuddamu kwerinda muddamu kuzanyira bintu bya kwerinda. Njagala bategeeza nti bwe mbanga information yafulumye nti aba boda basinga obungi kati mu Kampala bambega era batambula n'emmundu ekyo temukiwakanya. Era emyezi ebiri mabega nabagamba nti mu bitundu bino wammanga mwegendereze nnyo aba boda babatadde mbambega nabagamba Entebbe, Kampala, Wakiso ne Mukono. Nabibagambira mujjukire bulungi nnyo amanyi videos aina bagamba Kampala, Entebbe, Wakiso ne Mukono
Nembagamba ebitundu 7.5 ku buli 100 buli boda bali ku stage bonna bambega n'enkibagamba. Kati kino kyebabawadde okubawa emmundu bongedde mbongezi kirungo. Mujjukira abantu bano batambula n'empiso eze zirimu obutwa ekinakyo kirungo bakyongeddemu. Kati omuntu yenna ng'oli mu Kampala weegendereze nnyo owa boda otandika okubuuza ebyobufuzi. Mugamba I'm not interested in politics, please ntwala gyendaka. Ekirala nabagamba mulekera okutambula ekiro amatumbi budde mu Uganda kati kiri risk nnyo. Abatemu batambula kiro bonna batukolera mirimu gyegimu. Ekirala bw'obanga ogenda tambula tegeeza muno wogenda okutambulira omuntu asobole okumanya information ekwatako. So ekintu kya boda boda sigenda kiwakanya okujjako kiimplementinga nga mbazzayo kemabega videos najja nkola kati iso egaba boda nga tugenda mu kulonda kuba banazo bazimportinga. Nembagamba nti Kampala wakiso mukono 975% aba boda boda bonna basinga obungi bambega. Ekyo nakyo noza mwakimanya. Nembagamba ekirala nti pichi z'abaana ezibagibwako nezitwalira ku police zisinga obungi mu Kampala ne Wakiso ne Mukono. Abaana batazijje pichi zikola mulimu ki? Zizo pichi batandika kuwa abantu babwe okutandika okukola omulimu ogwo. So mubere aware about that thing. Nkyali kukigula lugi video tennaba. Ngenze maaso. Oli munna Uganda oyagala enkyukakyuka naye nga olina akatengo. Njala kutegeeza ekintu kimu. Nabagamba oba omugenzi kirumira yabagamba bw'osirika ofa bw'oyogera ofa. Regime ne government gye tuliko yaba musibira mu bbwa yo akakodyo kayo ke yasooka okuva mu nsiko soko tise banna Uganda bateekemu okutya balimbe babuzeebuze ojja bafuga. Kati njala tegeeza buli munna Uganda yina ali ku social media n'awuliriza video zonna eza buli kikeziva ku social media, please stay strong. Okutiisibwa tetujja kufuga mayumba olwokuba basajja batutiisa. Nfunye information endaga nti ku social media kuno abatamanya ngamba ba state batandise okubira abantu amasimu ngabatiisa obutenyigira mbya bufuzi obutasharinga obutakomentinga ku video z'abantu ku social media. Ekyo nakyo nkifunye. Njala tegeza bana Uganda omuntu bwakubira essimu nga tomanyi ng'enamba teri saved mu contact zo nga byayogera tebitegereka mu essimu gijjeko mu blocking with immediate effect oddamu. Sina kindi muyina essimu smartphones ezisobola okurecordinga mu recordinge ebigambo eby'omuntu akubidde essimu mutandika okurecordinga voice mutandika okurecordinga amaloboozi g'abantu bano. Olw'ensonga for further evidence tujja teeka ebitongole by'amasimu gano mu ggwanga kunninga bitubuulire baani abakuba amasimu ng'ate amasimu gali registered. One, omuntu yenna akubira essimu n'akutiisa please mu recording genda mu Google app mulimu voice recorders ezirimu automatic recorders mweziri mutandika okurecordinga abantu bana babakubira. Ekyokubiri omuntu bakubira nga akunyumiza nonsense mu blocking. Ekyokusatu blocking omuntu ku messenger gwotamanyi, blocking omuntu ku WhatsApp akubidde, blocking omuntu yenna akusindikira message ekutiisa. Sina kindi message bwogifuna gibere screenshot giposting ne namba yako akusindikidde obaka obwo omutiise. Ekirala omuntu yenna ajja ku lugirwo n'akugamba nti munnange tewetaba mbyokulonda era twetaba mbyobufuzi kijja kuletera okuvamu obulabe ye mubuuze akolanga ani mu nsi Uganda. Bwabanga tebali mu kutya lwaki batambula luggi ku luggi nga bagamba abantu nti bagenda kutandika kulonda bave mbyobufuzi. Kiba kitegeeza bo kennyini batidde mukitegedde. So buli muntu yenna akubira ku messenger nga tomanye block him with immediate effect. Omuntu akusindikira text messaging ekutiisa message gikuba ekifaananyi ne namba yake kusindikidde giposting. Bw'oba oyina essimu nga kubira essimu mu recording with immediate effect voice note nayo giteeke mu video form ogiposting ku Facebook. Wosinga otuukibwako ekizibu tujja kuba tufuna records ez'abantu bano babakubira basimu kuba tujja kumanya MTN oba Airtel ne UTL bajja kuba tubuulira essimu ezawandiikibwa eziri mateeka baani abazikubako kutiisa banna Uganda. So ekintu ky'okubatiisa mu kigendeko mpola temuddamu kutiisibwa kubanga information Museveni gyayagala okukozesa okutandika okutiisa banna Uganda. Ekyo nno nga nkimaze waliwo ekintu ekirala ekitambula era still nkyali ku kigula lugi video tennaba abaagala ekigula lugi mu kiwombera mbamanyi bulungi nnyo. Nfunye information endala endaga nti Museveni Yosef Tabaisula Ntanu wa Karekezi ng'akozesa abakyamani b'ebyalo ba RDCs ba diso ne bafuso batambula ddo mu byalo naddala mu byalo nga batambula bakanga abantu nti bwe batalonda Museveni Uganda yandifuna akatabanguko akalumya akajekinana sina kindi n'akatabanguko akabadde mu Kampala n'ebitundu bya Uganda byonna ebyokutta abantu. Ekyo ekigambo bagenda bakikozesa buli kyalo kuddo nga bategeeza abantu. Kati njalo tegeeza ba RDC bakyamani b'ebyalo n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga abifuna mu byakwerinda tekigasa kutambula genda tuddo mu byalo nga mutiisa abantu bulikuba muyina emmundu.
obudde bwa mwebebo bwatuuse mukirize nti obudde bwatuuse emyaka 35 mwali badde mwatekawo da system ezeddembe katuloko kwa mutegeri bana Uganda bazukuse bafunye eddembe ensonga laki mutadde okutisa kuno bile bintu byokutisa bino tebijja tandika kanga abantu mutandika okulooza nti abantu bagenda kutya ezo information jamba njalo bwa mu kigula lugi mu kitegeere omuntu akutisa mu blocking mu exposing mu recording nkiddamu omuntu akutisa ku WhatsApp mu blocking omuntu akubira direct call mu recording akusindikira text message photo jikube ekifananyi oba jikole short screen ojiteekeko ne namba ye exposing kuki ku Facebook oba ku Messenger oba ku wonna gujiteekeko otujja exposing ampola bana abantu obukodi bakozesa mu kinana bwe batandise okukozesa okutandika okutiisa bana Uganda kati video mu butongole etandise ntandise bwenti amawulire ag'ennaku genkyayinawo taata waffe era munnaddiini Sheikh Nuhu Muzata batte ono nno nfunye amawulire agatawoomya digobe nti wetwogera essaawa zino ali mu mbeera etasanyusa oluvannyuma lw'okufuna obuzibuzibu mu lubuto naddukisibwa mu ddwaliro lye tuyita IHK mu Kampala wakati naye amawulire g'ensembi y'okufuna olwali gategeeza nti ali mu mbeera mbi nnyo era police tekkiriza muntu yenna kugenda mu kasenge bamutadde kitegeeza ki kitegeeza nti tulina okwesabira ennyo kitegeeza tulina okusabira nnyo Sheikh Nuhu Muzata batte nti embeera gy'alimu tewoomya ddigobe olwaliro mbagambye video gye ngendo bakolera egenda bakaabya naye nga temujja bitegera ebigambo bino era wenjagalira okusindika sigino eri omuntu yenna ayagala change ngoliko social media ngogamba mumanyi politics nenga politics gwomanyi wa one to speak and play nga tomanyi deep inner information ne government je tuzanyirako otandika okudda ku social media mu Lumbuye nabagamba to protect Ugandans and to protect my president buli muntu anajja kati ngenda kugula open roof omuntu anadamu okunsinikirako ebinnyo ngoyogera bitakwatagana nja kwambala for the sake of Ugandans and to protect my president information regime je muzanyirako temugimanyi enonzi ezeta abantu olina kuwa information agamba mbo propaganda ni webuuza kati gwatayogera propaganda kicho sobola producing social media abantu ne bakitegeera kati kitaffe mu ddiini Sheikh Nuhu Muzata batte embeera sinungi information bagisirikidde okuva ku macha until drone zange bwe zifunye ku information enejja nenkola post era mu comment yo ndabye mwembata ngazigamba tokati ona asusse but nze nteka information ngangiment 100% collect mutandika okukubira abantu ba Muzata mbabuuze Sheikh Nuhu Muzata batte wali embeera gy'alimu era bagamba Sheikh Nuhu Muzata batte asiso gwenkomerero temwewuunya okujja nga dusiddwa ebweru ne bwe siba kikyekyo essala muteekemu z'amaanyi naye singa naye nkidamu singa Sheikh Nuhu Muzata batte afa ngenda kujjamba weggulire ligendo bajje enviri ku mutwe nkiddamu singa Sheikh Nuhu Muzata batte afa ngenda kujjamba weggulire erigendo bajje enviri ku mutwe kubanga baba otwa mu system mwebali jukira omugenzi Anas Kalisa era yafa birwadde byebimu bya lubuto era birwadde byebimu ebiruma Sheikh Nuhu Muzata batte ekiwalanya Sheikh Nuhu Muzata batte n'ekinzongo bakimugenda muviirako embeteza kwe kuba nti abadde akyogera lunye nti government ya Yusuf Tabasirwa mutano wakale ekizito kyalina kyegamba abantu aterekerawo okutiisa abantu ye kitufu ajja kyogerera ddala mpaka lwanakola ki lwanagwamu omukka ekirala abadde yafuna interest okuba nti ayagala change era ng'asuutasuuta Robert Kyagulanyi Ssentamu ngera amulaga abavubuka okubeera ekyokulabirako so ensonga emu eyinza okuba nga muviddeko embeteza ey'okuba nti ali mu mbeera eyo yadibanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP n'abantu abalala naye Allah nga bw'otalya nguzi tusaba oteeke emikono gyo ku Sheikh Nuhu Muzata batte kubanga tukyamwetaaga nga bwe wagamba nti gw'osalawo ate gwe okuuma abantu bwe weetondera nkusaba n'obuwombeefu Allah subhanahu wa ta'ala otuyambe otukuumire Sheikh Nuhu Muzata batte asobole okukuza abaana be n'okula ku bazzukulu be weppo n'okula ku Uganda empya naawe bonna abakoze ekikolwa ekyo Mukama obajjeyo bateeke mu maaso g'abantu basobole obbalaba tukendeeze obulabe obuli mu Uganda kuba kati obutwa bufuuse baana baliwo so buli omu bw'oba ng'osabasabira Sheikh Nuhu Muzata batte embeera yesinnungi nga ntandika kati njala kutumirako ku weekitiibwa Haji Hussein Kyanjo
muganda tata folioti akansubiro libulungi nawe embeera yemu gyoyitamu nti abatamanya ngamba bakuwa obutwa bali baagala kujja mbudde era ndoza gwoyinza okubuulira abantu obutwa Museveni engeri gyabuwaamu bikaki ebyobutwa ebawaamu so omuntu yenna doubting information concerning ne security oba security alerts then gobo osana nawe kuwa butwa n'ofa n'ovaawo olw'ensonga abantu bali byokulabirako abayise mu mbeera yemu y'okuweebwa obutwa kati goboddeeyo n'okinnambuka kubanga tomanya ate nga toyagala kumanya mba nkusekeredde so Haji Hussein Kyanjo tata nkulamusiza nnyo kansubira olubulungi nefani milioni nnungi Allah akyakkuumye kankusabire olukubala embirizi mukama ajja ddukuwonya kubanga olaba otuusa olwaleero wandibanga mukama gw'osinza akyali mulamu naye nga bw'osabira ne baganda bo bonna abali mu mbeera y'emu ntandise bwenti information gye nafunye ku makya ku ssaawa ezabadde ez'amatiritiri ku makye ennyo yaŋŋambye nti information gye nasooka obbawa ey'omusajja gwe tugamba nti agenda tusomera ebinaava mu kulonda ye chairman w'electoral commission gwe tuyita Simon Byabakama. Simon Byabakama yakateekayo okusaba kwa mirundi 3 ave mu kakiiko k'ebyokulonda awo muladde we ne bamugaana. Kiyakoze Simon Byabakama jo yasaze olukujjukujju n'ayagala afulume eggwanga ng'ayita ku booda y'e Busia. Ssaawa zabadde 11:45 ez'okumakya ng'obudde bukya. Kunakulwa obukeesozo olunaku lwa leero Simon Byabakama yakwatiddwa ab'ebitongole by'okwenda ne bamuzza e Uganda yabadde ayagala kuyitamu agende Kenya. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti Simon Byabakama ebintu bamutadde ku mutwe bingi nnyo byatajja kusobola kumanaginga. Era kikulaga nti akalulu ke tugendamu kandibanga si kangu ate tekagenda kuba kamazima na bwenkanya. Bwabanga omuntu yaboba omulimu nga yagenda okusoma ebyokulonda bino yakalizayininga emirundi 3 bamugaana. Agezezako okufuluma eggwanga era situlwe bamukwata kiba kitegeeza waliwo ekitatambula bulungi mu maaso mu ggwanga. So omwami Simon Byabakama ne musaasire era mumanya nti bwe mumanya nti embeere mwononekere nga bwe mbagambe mukitegere nti ebiri mu Uganda tebiwooma addigo bye y'ensonga lwaki buli omu ayagala kubinnyika mu nsuwa akole ki alyoka agende naye nga chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama omulamuzi yakwatiddwa ku makya ku ssaawa 11:45 e Busia ng'agezaako okudduka afulume eggwanga lya Uganda asobole okwewonya olumbe olwamuteebwako kubanga ebiragiro bye bamuwa n'okukola tebiwooma ddigo bye y'ensonga lwaki omwami ono ayagala kudduka. Awo nno sijja kulwawo njagala genda ku mutendera omutuufu ogwa vidiyo eno. Mu kkowe erimu ery'ebyokulonda njala kubategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC kuba si Simon Byabakama kateeseteese enteekateeka zino wammanga naye nga sinnagenda ku nteekateeka zino. Waliwo message etambula ku social media egamba nti bafulumiza enkala z'abalonzi buli muntu agende ku ground ba ku parish agende yekebeze. Njala bagamba bana abasajja bakwekanye ebyama byabwe. Bwe banga mugenze ku parish musanga enkala z'abalonzi zino mugende mutegeeze bannammwe bagende bakebere enkala z'abalonzi ng'obudde bukyali. Kubanga twagala kwewala nnyo okuba tunoonya abatufu mugenda okulondera nga bwe nabaga nti bana abasajja bagenda kukola ebintu by'okulwisa n'okukyusa amannya g'abantu n'agamu gajjamu muleme kulonda. So nja basaba enkala zino bwe zibanga gye ziri nga kye kituufu mugende ku parish level zina kubeera ku village level ne bazitale ku parish level mugende mukebere enkala zino bwe ziba gye ziri in case nga gye ziri mugende mwekebere ng'obudde bukyali. Sina kindi bayinza okubanga bazire n'akakodyo aho kuddamu okuwandiisa abalala okujjuza polling station zibakola ki zibagenda okcreatingawo. Kati tugenze bwe tuti akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC kagenda kugezaako nnyo okulaba nga kakalwisa ebikozesebwa mu kulonda mu bitundu bino wammanga. Ate nga jjukira ne mu kulonda okuwedde baakikola. Bagenda kulwisa ebikolwa ebyokulondesa gamba nga ballot papers byonna tubitwalemu nti ebikozesebwa mu kulonda. Bagenda kulwisa mu bitundu bino wammanga most especially mu Buganda naye batagetinga ebifo bino wano wammanga. Ntebe, Mukono, Wakiso, Kampala. Nchiddamu akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC ejje eryetondese obwetondesi mu ggwanga kagenda kuleetawo akacyankalana oba akajagalalo ak'okulwisa ebikozesebwa mu kulonda mu bitundu bino wammanga okuli Kampala, Ntebe,
Wakiso ne Mukono nga babikola mu kalundu kali okuwedde era bayina enteekateeka etuusa ebirondesa ku ssaawa 8 ez'emisana mu bitundu ebyo weyaba nti batusigalizaayo essaawa mpawe kaaga olunaku olw'okulonda lugalibweyo mujjukire mu Uganda wadde tuli bangi ne tulonda mu lunaku lumu nga tena bagamba okusinziira ku namba y'abantu abeewandiisiza n'obungi bwabwe akalulu kano twandikalonderedde ennaku 2 oba 3 okuba nti abantu bonna bagwe bannayuganda okulonda n'olwokuba nti Museveni muyaaye nnyo ye bintu bya kiyayi era okulonda kuteekawo mu lunaku lumu ne kugwera mu lunaku lumu kati abantu be Wakiso Mukono Kampala mwerinde nti bana abasajja bandibanga balina enteekateeka ba SFC okuleeta ebikozesebwa mu kulonda ku ssaawa 8 kyokka nga ataka kikoke by'okulonda kali mu Kampala wakati kiki ekigana okutuusa ebirondesebwa mu bitundu bya Uganda byonna ebyenjawulo ennaku 2 before nga n'akalulu tekannabaabo kati ngenda kusaba lawyer mwenna bannabyabufuzi mwenna beesimbyewo mukole petition mu high court mutegeze high court electoral commission bagiforcing okutwala ebikozesebwa byonna ku buli parish level mu ggwanga lyonna bibeerewo 2 days before elections to avoid the catastrophe. Omanyi Yosef Tabaisula mutanu wakalekezi ne babbi banne bo balowooza nti okubba akalulu ye solution n'okutta ye solution. Kati kino kimugenda okukola delaying what? Delaying the election materials ku polling station within the areas of Kampala, Entebbe, Mukono, Wakiso kigenda bafevalinga. Sina kindi mugenda kukola akadoka kamwe ku mwakola Besigye ebyava mu kulonda mu Mukono Kampala, Wakiso n'Entebbe mwagaano bisoma mwasomako bya MP ebya president mwabisoma akona kodyoke mwekali. So no nja kusaba mwenna beesimbyo mu bitundu wano wammanga taking a course mugende muteke petition wa high court mugambe to commission erete materials eziteke ku parish level 2 days before elections zibenga zituuse buli parish yonna mu Uganda fail to do so bagenda tubikira nti ebikozeso ya zereti mu bitundu ebimu awo nvuddewo ngenze maaso. Era SFC ekulira akakiko k'ebyokulonda ng'ekolaganamu n'ebyokwerinda byonna mu Uganda nga Yoseru Mutabasiro mutanu wakalekezi ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba basazewo nti olumalo ku lunaku lw'okulonda lwennyini bagenda kuteekawo kafyu okuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa emu ey'enkeera y'olunaku luli. Kino kibayambe okuba nti bagenda okukola obuvuyo bwonna obw'okukyusa results ezinazivudde mu kalulu konna kubanga jjukira tutandika okulonda ku ssaawa tutandika ku ssaawa 2 ewamu ku ssaawa 3 ne tumaliriza ku ssaawa 10 oba 11. Bwe tubamalira okulonda kiba kitegeeza nti okulonda kwonna results bazisoma saa 12 kale basoma 12 kiba kitegeeza nti abantu bonna abandibadde bagoberera obulundu gye bwandibadde bukoma bwe ziwera ssaawa emu bagenda kuba bataddewo kafyu eggwanga lyonna okumala ennaku zonna zibana bagenda okukoleramu okulonda kuno n'okuwa results au okusoma results buli district gina baziva bateekewo okuba nti bataddewo kafyu. Kino no kigende kiki ekigendwa kwe kugema abantu nti neba balangiridde Museveni yabbya akalu yawangudde mbu abantu baleme kujja kwekalakasa na kubanja akalu kaabwe na kino no kimugezaako kukola nayo kifu ngenze maaso. Era SFC nga yekulira akakiko ebyokulonda nayo esazeewo okulaba nti egenda kifuula kizibu nnyo mu bitundu ebya Buganda okuba nti okulonda kugenda kuba kwangu yo mu mission yayo gye bagenda okukola bagenda kukola kye tuyita delaying tactics bagenda okushiftinga enkala z'abalonzi zikyusa mu bitundu ebimu ziza mu bitundu ebirala mugenda okumala obudde nga munoonya enkala ezo ng'obudde butambudde. Kino no bakisazeewo bulungi kye bagenda kukola kye tuyita massive rigging and delaying of voters register within the Buganda region. Kino no bagenda chicontacting mu Buganda region yonna bino ne ba planning okukola ekyo no ngenze maaso nandibange ekyo nkimaliriza kati njagala genda ku ekintu ekyabaddewo wano we wali okulya n'okukomba essowaani. Njagala abantu abakulu abatuludde emyaka abalaba video zino mutegeeze bawala bammwe ne bazzukulu bammwe abali ku social media kuno abatamayi byabufuzi abakabiyiga ekintu kye bawakanda tebakimanyi era njagala kibasomesa olwaliro mmwe abavubuka abali kuno. Government eriko eyaba musibira mobwa eya Yosef Tabaisula mutanu wakalekezi yatandika okuyeekera okugenda okugamba nti efuga Uganda oba okuyeekera yatandikira mbuyaaye kubuzaabuza bubbi na butemu na kwawula mbantu bye bintu byajja nabyo kuva mu ntandikwa. Museveni ng'abalaba omuntu anaamulemesa
lwaki lyamujjawo n'ateekawo gw'ayagala asobole okutuusa ky'ayagala. Njagala kutegeeza bannayuganda mwenna nti okwekalakaasa okwabadde okw'omuggundu okwabadde kugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bamute ekintu kino ffe tuwekalakaasizza naye nga bano abasajja baali bakipulaninga dda nga bagenda kizannyiramu firimu zaabwe zino wammanga kubanga bo bakimanyi nti babadde bapulaninga ekintu kino nga baagala kikoleramu kye tuyita blackmail kubanga Museveni mulungi nnyo mu kusiigekko n'okono n'amanya g'abantu. Mujjukire gye buvudde katono nzize mbagamba nti Yosef Lutabaisula Matani wa Karekezi ye muntu akyasinza okuba nti muyaaye akola obukolobero bwonna okula nti addugaza omuntu gwavuganya n'erinnya nga bayita mu bukodyo bw'enjawulo akakodyo akasooka kaakano. Bamanya nti wanaaba okwekalakaasa balina okuddamu okuteekawo abayaaye baabwe okuva mu bitundu byonna eby'enjawulo mu Uganda bakole emirimu gino wammanga. Omulimu ogusooka kwali okutambulira mu taxi nga babba abantu bonna, kwali okuba abantu ku nguudo nga bajjako ebyabwe, kwali okwefuula nti beekalakaasa ko n'erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu, kwaliko ebyokulepinga abakazi lwakuba tetunnawulira muntu gunago balepinze nakyo kyaliko. Kati mu bintu ebikolwa ebitemu byonna bye baali bakola bino byonna ennamba esinga obungi ey'abantu abakoze effujjo mu Kampala balikoze babeesinga ku bintu bino wammanga kubanga baadde babasasuddwa okukola ebintu bino. Mwalabyeko obutambi mu taxi ng'ababbi bali mu kubba abaana mu taxi n'abakazi mu taxi bali mu bakuba. Ebikola byadde biteekeddwa bulungi nnyo abantu bano wammanga. Mwabaddemu mu muyita simanyi area MP wa Kampala Central Muhammad Nsereko, Muhoozi Kanyirugaba, Sipapa, mwabaddemu ne Balamu Barugahara nga bali mu bintu bino wammanga era ne ssente bazisasudde. Remember nabagamba omusajja gomutamanyi mwemulaba ku TV nga ayogera mbu alina imani simanyi musajja mulungi mwetemanyi musajja gwe bayita Muhammad Nsereko bwe yaddugala kungulu ne munda yaddugala ono mvubuka mutemu alina ebinja by'abayaayi bonna mu Kampala abasinga obungi ba boxer abakola obuvuyo mu Kampala n'okubba Muhammad Nsereko yaba managing n'olwekyo bakolaganya wamu ne Sipapa Balamu ne Muhoozi Kanyirugaba era sente bazimuwadde Nsereko azirina ezakoze emirimu gino wammanga. Okuteekateeka bavubuka ng'abakozesa babawambazze ng'oza people power ekyo mwakimanya bazibba twabagamba. Okuteekateeka abavubuka okutandika okubbira mu taxi n'okuba Bannayuganda ekyo twakibagamba. Okuteekateeka abavubuka okutandika okuba nti bakola obuvuyo buli kitundu kyonna ekya Kampala ne byetoolodde Kampala okuba nti bakola obuvuyo okuddugaza erinnya lya people power. Wano nno wojja okwebuuliza lwaki mu Kampala n'ebitundu binaddemu okwekalakaasa bukyanga lubanga lwa Mmindi poliisi yavuddeyo neekola obwangu okukwata abantu bano kubanga already ku pepa abantu bano yabadde balina mu likodi newa wegenda obbasanga nga bamanyi bulungi nnyo era ng'emanyi bagenda kujja bawa obujulizi okulumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya people power nti bwe babasindisa okukola effujjo mu kwekalakaasa nkiddamu. Poliisi ekyajanguyidde okukwata abavubuka bano kubanga already babadde balina information Muhoozi Kanyirugaba, Muhammad Nsereko, Balamu ne Sipapa baali bakola dalisti y'abantu babagenda okukola obuvuyo buno ng'amanya gabagamanyi n'efaanayi babamanyi n'obbasanga y'ensonga lwaki kyayanguyidde poliisi okufuna abantu bano. Era temwewuunya abantu bano nga bavuddeyo ne bawa obujulizi obulumika nti bajja mu kwekalakaasa kuno nga basindikiddwa okukola effujjo nga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP yekoze ki yebasindise kubanga already babadde babalina mu lisiti n'emirimu gyabwe gye bagenda okukola. Kati nkiddamu njagala mbawayo incidents bbiri. Omuvubuka gwe baleesula n'akola nti yejjusa ebikolwa bye yakoze gwe baga nti yakubiwa poliisi ennyondo. Kati njagala bbawaayo sinaaliyo emu. Omuvubuka oyo agambye olwali bamukutte n'akola statement. Abamubuuzizza bali mu bakagulwa ntumba ba SFC bye bamubuuza already atemya n'amaaso nga atunula mu kamera ayogera ebintu bamukokinza okwogera. Ekyokubiri mudde mwetegereze nti ennyondo eno yali ntegeke nti agenda gikuba omukyalo ono. Kati njala kubuulizayo ekibuuzo kimu. Owa poliisi bw'obanga oli ku duty ne balumba comrade wo ngali amulumbi ayine ennyondo n'amukuba ennyondo gwengozza okutaasa oli mu meters nga 10 oyine emmundu oyinza okujja okwata omuntu ono ng'oyine emmundu ng'ate mwadde mufunye order shoot and kill automatically wadde olina okushootinga omuvubuka ono oba okumumenya okugulu oba mukuba essasi nga mwakoze lwaki mwamulese n'adduka nga yadde akuba comrade w'ennyondo. It's a big question. Kitegeeza ebintu bino byonna byabadde bipange n'omusirikale yennyini gwe baakubye ennyondo yabadde mupange.
eyakubye enyondo yadde mupange goba kubye enyondo akazanyo bade bakamanyi kubanga yabaddazo okutaaso ne yadde ayine emmondo essasi lidduka okusinga omuntu lwaki ono eyazo kuba eno nyondo ayogedde n'enyondo namukubye 2 mukavide tetulawe yamukubidde enyondo 2 kati bintu bino byonna bitegeke bulungi nnyo byonna byadde bitegeke kati ekyo nga njivuddeko akatambi akafulumi akataxi nga bagiyimiriza ne taxi enyini yabadde ensetinge nga mula engeri gye bakufulumye mu taxi ne batandika okujimiriza okuba abantu abadde banyagako ebintu byabwe ekyo no kyadde kisetting bakikoze mu ggwanga lyonna okuba nti bavumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu bile ebintu Museveni abikolera ddala kubanga bimwe ebintu bakolanga omugenzi ani ono yakafa recently yaga nti ayine emmundu gino gye emirimu gye basinga okukola mu Kampala nga bali mu Buyekera so zino zonna tactics bazikola okuva mu myaka gy'ekinaana mpaka nakati bakyazikola but ngaffe abanoonyereza n'okwetegereza ensonga zino Museveni bino ebintu byakoma dda bino ebintu bya blackmail byakoma dda ebintu bya old tactics byakoma dda kati nno ngenze mu maaso ensonga endala eyabakwasizza muwulira molega NTV baloya boogedde banaddini boogedde bakafulu boogedde ne bakubulira teri tteeka liragira shoot and kill any civilian ne bakugamba buli Munnayuganda alina olukusa okwekalakaasa mu ddembe kw'abaayagala okwekalakaasaamu akirina babuuzizza liiso moja ono kawenkene nti order ze wazze n'ogaa nti shoot and kill wazijje ludda mu constitution ki tazirina kubanga bana abantu babaddewo nga batta Bannayuganda nga lulimi lwe bamanyi nga tebamanyi mateeka ne bagamba eno gavumenti ya Museveni temanyi mateeka tebalimanya mateeka ate tebajja gasoma yensonga lwaki arrogantly avaayo nayogera mbu police has order of shoot and kill naye mubuuze bw'ogamba order shoot and kill ebigambo wayogedde babizanye ku seeni ne kwalujazira weya amanda mu mbugo already oli convict weyongeddeko okwesiba batandise okwambula bajja kwambulira ddala nabagamba nti bagenda kuleeta abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo nga babawadde emmundu ekyo mwakirabirako ddala babaleese teriiyo mu nsi yonna gye lisobola kujja kweŋŋanga riots nga si poliisi era bateeka okuba nga bajjidde mu kategole y'abapoliisi abazikiriza obujagalalo bano abazze mu ngoye eza bulijjo be bamashinale be bajja mu nsi ezitwetoolodde okujja okutemula Bannayuganda omwami ono yemu yagambye nti tetunnamanya abakubye amasasi bavudde ludda wa era gavudde mu mmundu ki kyenjagala okusooka okubabikira kyannaku nnyo nti poliisi evudde nega nti abantu 45 bakafa ennamba eri mu 125 abantu abakafa era olwaliro njagala bagamba nti buli muntu yenna eyafiiriddwako omuntu we osabiddwa ogenda ku International Human Rights Commission High Commission mu Kampala osobola okugenda ekamocha ku headquarters za NUP ne details z'omuntu we yafudde ng'olina ebifaananyi bye ennanga muntu ye ne details zino ezimukwatako mugende mugule fayiro tufunye information nti buli muntu eyafiiriddwa gavumenti yabasindikidde $5 million musobole okubanga musirika obutabwayo information ekwata ku bantu bamwe baafudde kino ekikolwa kye baakoze bakiyita butujju $5 million zijja kuba nti bakuzibikidde omuntu omulala agenda kufa mu the same way kati gwe ngolidde $5 million ogane kubanga bana abantu buli muntu na Uganda yafudde ayina okulirirwa obulamu bwe ne family ayina okulirirwa so bwe bakwadde $5 million okusirika please wake up kwata $5 million z'abana basajja ozizzeeyo twagala records kuzitwala mu ICC court kubanga abantu bafudde bali 127 mwe mugamba namba 5 kati mukulu riso mojo bwavudde n'ogamba nti emmundu ezakuba abantu zimanyi ng'ate abakutte emmundu ne bakuba abantu babadde mu ngoye za bulijjo bali mu siripa bamanyikiddwa mu tteeka erisooka mu Uganda ligamba nti omuntu wa bulijjo kusanga n'emmundu ebeera treason case twagala kubuuza mukulu bano bonna abadde mu plain clothes nga ne kamera mu Kampala mweziri temwasobodde bafuna kubakwata batekamubegama babuuza mundu gye bazijje oba mulekera okubuzaabuza Bannayuganda mukimanyi bulungi nnyo abasajja bano mubayina ebintu badde bagikola mwabajjeyo bujja era nga mukimanyi mukulu tumwine ku myaka gyo oba oyina kina n'oba oyina kyenda mulekera okubuzaabuza Bannayuganda abantu bano mubalina mu Kampala batambula n'emmundu ate bakaalakala nazo emisana tuku mu mmotoka kati mukulu ngenda kusomera olukalo lw'abantu gye ngenda okugenda eno abantu bazinga battibwa ekibinja kyekimu eky'abantu bano mugenda kakasa ensi eno tabana abasajja badde batambula Bannayuganda nga basirise ngenze mu maaso ekirala
mugenze ne mugamba nti abantu abafudde bali 45 bagenti abantu abafudde bali 127 abafudde naye emirambo egimu gavumenti yennyini obedde egitwala mu motoka eza drone ng'egenda egipiikinga nakati we twogera olwaleero mukyagenda ku buli kyalo nga mupiikinga abaana ba nupu nga mubatwala mugambye nti abantu abakwatiddwa babadde 8 we twogera abantu abakwatiddwa countrywide abadde mu kwekalakasa basukka 2,000 naye abasinga obungi tebamanyiddwako mayitire mumwogerako 8 twagala babuuza bano abantu bamutwala okutta mubattira mu diguli ki era mbaagaza ki kati njagala bategeza buli muntu eyafiiriddwako omuntu we please genda ku kitebe kya nupu ne details z'omuntu we yafudde twale nanga muntu ekifaananyi kye ne gye mwamuziise mukole fayiro kubanga fayiro egenda kutwalibwa mu International Criminal Court Uganda Human Rights Commission namwe balinze na buli muntu yenna eyafunye ekisaga yakubiddwa essasi do the same oluva mu ddwaliro twala hospital biruzo ebintu byonna bakkebezaako obitwale bakole profile ey'abantu bonna abafunye obuvune bana abasajja basaaga bagenda nga n'akalulu kannatuuka ekyo nkibabuulidde bwe muddeyo ne mwetuulako president yabagambye baguddewo fayiro ku kitebe kyaffe kya nope genda twala obuvune bwo amasasi ge bakubye ebifaananyi bye bakubye obuvune bwe wafunye n'empapula zonna zitwale weggula genda ku nope headquarters Kamoocha genda bakoleko profile genda mu International Human Rights Commission Uganda Human Rights Commission bakulinze mugende mukole profile guno musango already International Criminal Court yagufunye dda ne mu 7 kenyini omusango gubale kumuvunano gw'okutta abantu n'okutulugunya guli activated ekyo nonyenze maaso ekirala iso semwai bakyagenda mu maaso n'okukwata abantu ba individual nga basinzira mu bitundu wano wammanga nabagambye buli munnayuganda yenna akolera mu arcade oba shopping malls mu Kampala babatadde mbambega okuva ku omu okutuuka ku 3 nga bano bakozi ba iso abamu baseemwayi bano bagenda tandika okusportinga buli muntu yenna ayogera ebyobufuzi nga agenda batuyagirwanyi sentamu bakukwate bakubuzeewo bakutte in the process bagala nnyo okutandika okumenya structures of people power ez'abantu abatuwagira era kino njagala kula ne evidence nti simu ze nakafuna olwalero bannaffe abawera 50 bajje mu arcades mu shopping malls mu Kampala ntebe mukono baba tutte tebamanyi gye bali batikimwomu ate abakima bagira mu ngoye za bulijjo babateeka mu kabangali ne babatwala mujjukire ndabagamba nti Museveni kennyini ye trouble causer since 1970s azaaluka ebintu bino abatamanyi kigambo kye bayita panda gali mu Uganda yazzeemu obudde buvaako eddiba oba bugendako eddiba emmotoka zabe bokwerinda bagenda ku buli kyalo batandika okukwata buli mwana wa nupu awagira nupu ne bamutwala bamulinyisa panda gali bamutwala babatwala mu kabangali mubakuntumye ne zibatwala ne zibabuzaawo abantu baddamu kulabikako kino kitegeeza nti ebitongole by'okwenda bina mission ey'okutta abantu with intention okendeza n'okuteeka fiya mu bannayuganda ngenze maaso nga bwe mbagambye nti nga bwe kyali mu myaka gy'ekinaana waliwo panda gali yazzeemu abaamukolanga bebaani yesu tabasira mutono mwakaleekyezi era ebakolanga ebintu bino okutikka abantu n'okubatta okubatwala gye babaziikanga ng'abantu babwe tebategedde kati olwaleero gavumenti eri mu kutiisatiisa abantu obutayogera ku byabufuzi era gavumenti eri mu kutiisatiisa abantu ku social media obutabako kye boogera njala baga bannayuganda muyina eddembe okwogera ku politics mu mbeera yonna esoboka kubanga ensi yammwe mukole buli kimu ekisoboka mubenga mwogera ku nsonga zino kuba mutayogere teri agenda kukola ki agenda battira ku liiso bajja battira bwereere n'olwaleero information agifunye jjo President Museveni commanders bonna babadde yeesiga mu magye ne mu poliisi bamugambye nti tetusobola kutta bannayuganda kimala era tetugenda twala komandizo era njala bategeeza nti bakomanda basinga mu poliisi bali mabuusu n'abaganda basinga obungi abali ku meja abali ku madala okuva ku meja okukka wansi abasinga obungi bonna baakwatiddwa era baasibiddwa ne mu poliisi abamu baakwatiddwa baasibiddwa olw'okujeemera ebikolwa ebya Museveni ebyokubalagira eby'eshuti and kill bannayuganda kati bwe bamaze okudifiringa ebiragiro bino Museveni n'asalawo okuleeta Jeno Elweru ayingire mu kulagira okuba amasasi abantu era Elweru omulimu yagukkiriza njala kutegeeza bannayuganda fete tuli violent nnyo tuwagala mirembe mu Uganda ne government ya Yusuf tabasira mutanu wakaleekezi bwe mbate mukyali politically active nga mumuloleza mu violence
In the modern day society, violence techakola. In the modern day society, eliminating techakola. It's just all a matter of sitting on table and solving political differences that fedna tuliva musayi gw'abantu ate tuli banna Uganda tetulagala muntu n'omu kufiirwa bulamu bwe. Kasule Mumba, for the first time in the history of Uganda, wavudde n'okola statement ey'ekikazi kikulu n'olaga gavumenti nti ebikolwa by'ekola bikyamu after witnessing nti banna Uganda basobola okusituka. Era njagala okwebaza newankubadde oli munyampi webale kukola statement eyo. Nandisuubire nti abakungu ba gavumenti abasinga obungi mwandibadde mwavudde dda nga mwalizayininze dda abantu abasukka 127 okufa mu ggwanga nga bakubiddwa amagye ga gavumenti agali mu ngoye za bulijjo. Ekikolwa kyandibadde kyavuddemu ne parliament yandibadde yadissolvingiddwa dda. Baminisita nga mwalizayininze dda n'abamagye abasinga obukulu mwandibadde mwasudde odda ebikolwa ne mugamba no. We are against the crime against humanity. Kubanga mukimanyi bulungi tewali mujasa atendekebwa kutta munansi gwalina kuuma mukuume. Lwaki mukkiriza banna Uganda babatte era erweru wonna wonoobeera ne bakuwa era kasita tunakulabako ng'okkiriza omulimu gw'okutulugunya Bannayuganda n'okubatta nga bwe wakola mu Bwakabaka bw'Olwenzulu okusanya abantu abawera 100 ne mmala omusango ne mugufutyanka nga n'omukyalo omu yali alawabye omusango mu kkooti yamala n'agugjayo olw'okuba yafuna ekyoja mu miro. Bino muntu Museveni abikoze okukozesa omusoddozi w'omusolo okutandika okuzibikiriza abantu. Naye gy'alabaga nti abapoliisi abanene abasinga obungi abaganye ebiragiro bali mabuusu. N'abamagye abaganye ebiragiro bya Museveni bali mabuusu. Kwe kusalawo okuleeta ono muwumba tuutu erweru okujja okukola omulimu gwa Museveni era yakkiriza ebiragiro ebya shoot and kill. Ngenze mu maaso. Echa Sheikh Nuhu Muzata batenchi bagambye. Naye njagala bagamba banna Uganda buli muntu webereremu. Regime gye twagala okujjako sinyangu. Balina tactics nyingi ez'obuyekera. Kati batuziza mu tactics z'obuyekera okutubuzaabuza okutulaga nti bebakoze tebiriiwo. Museveni mulungi nnyo mu kujjawo obujulizi bw'aba amaze okukola omusango. Era kyali mu kukola. Bwe twogerera emiliyoni 5 zibagenda bagaba ku buli family okukyamya obujulizi n'okujja obujulizi abantu obutaba misango gino gogamba obugumye netajja kimalako nakyo olw'ensonga okuwa obutwa mu Uganda kususse okutta abantu mu Uganda kususse naye nga abattira ki kwagala nsi yaabwe. Bwe twogerera mbagambe Sheikh Nuhu Muzata batte embeera ye si nnungi naye singa Sheikh Nuhu Muzata batte amala n'afa ngenda kujjamba wegguli ligenda okwewunyisa ensi yonna. Naye katumusabire Allah amukingirize asobole okuba nti asooka embeerero naye ng'ali bubi nnyo. Kati njala batwalako mwenna buli bwempa security alerts ne mukuba empawa nga muwakana olw'okuba temumanyi ate nga temwagala kumanya. Njala basomera abantu bano bonna battibwa ekibinja ky'abasajja abali mu ngoye za bulijjo nga bakozesa emmundu za gavumenti za Uganda era ne babula. Omugenzi Robina Kayaga Kiyingi ono yali omukyala wa Dr. Agre Kiyingi omusajja kafulu mu kulongoosa emitima gy'abantu. Dr. Robina Kayaga Kiyingi yattibwa abatamanya ngamba abamusanga ku geeti ye ng'amaze okunyuka emirimu gy'obwalooya kubanga yali mukyala mulamuzi mulungi nnyo. Bamukuba amasasi agamuggira mu budde era abaamutta ne badduka ne bagenda. Be bamu bena bali mu plain clothes. So bw'abanga minisita by'okwerinda atandise okwesirwaza ng'afukaana aba ku myaka gye atandika okwogera nti abakuba emmundu tebabamanyi n'emmundu tebazimanyi ng'etteeka mu Uganda lisoma nti emmundu erina kubeera na musirikale wa gavumenti era emmundu esigala property ya gavumenti. Kati oyagala tugamba nti abantu abatambudde bakuba amasasi mu Kampala emmundu zaabadde zaabwe era nga kamera tezabakutte bafunayo bali nga n'abamutumanyi nti bakodomba mu famire zammwe twabategedde abamu bakozi bammwe mu famire zammwe abadde n'emmundu n'abasuuti galabise ani gwe mwakutte okujjako okutandika okuzanya tit for tat okutandika okuleeta abantu be mwatadde mu kwekalakasa mukenyini be mwawandiise mubaleete. Twagala kubuuza Minister wa Security lwaki ku bifaananyi bye twafulumiza ku social media ababadde mu ngoye ez'amasuuti nga balina emmundu abadde mu ngoye eza bulijjo nga balina emmundu temunnakwatayo n'omu ate mwakutte bano be mwastaginze okukola riot okuvumisa people. Lwaki temunnafulumya wadde ekifaananyi n'ekimu ku bifaananyi bye twafulumiza ku social media? Twafulumiza ebifaananyi ebiwera 8 eby'abantu faces abo nga zirabika bulungi ani gwe mwakutteko n'omu. Before you parade these goons mwasasudde ssente. Why do you fool Ugandans? Omukyala Robina Kayaga Kiyingi yakube masasi era abamutta bali mu bwiza bulijjo keka n'akabijja. Report y'omukyala Robina Kayaga Kiyingi tefulumanga.
tugenze ku mulamuzi Joan Kagezi abamukuba ke kabinja ke kamukano akaze mu Kampala kabadde mu ngoye za bulijjo. Report y'omugenzi Joan Kagezi tefulumanga ono yali mulamuzi. Joan Kagezi yo mulamuzi eyali ku musango gw'abasumali abagamba nti batega bomu erugogo kabalagala ntinda n'ebitundu ebisigaddewo eyatabana Uganda during the final of World Cup in South Africa. Ono yali amaze okumanya nti omusango guno gwalimu amatanka n'empale z'omusajja afuga Uganda. Inti abasumali si bakikola yali government ya Museveni era nga ye yali ready okutaba na Uganda bakwatamu n'abantu abasumali bave mu komera kubanga bali bavunanira bwerere nga maze kitegeera government olwamanya nti omulamuzi ono agenda kusala omusango guno. Joan Kagezi bamubire byasi byamutirawo akabinja ke kamukana kabadde mu ngoye za bulijjo. Kati mukulu wa security byokwerinda stop fooling Uganda gana amanya gensoma bona report zabo tezifulumanga akabinja ke kamwa kali mu ngoye za bulijjo ke kabata. Tugenze ku mugenzi Abiriga akabinja ke kamwa kampa masasi nga kali mu ngoye za bulijjo. Report ya Abiriga tefulumanga. Tugenze ku Meja Kigundu ono yakuba masasi ku machanga bukedde akabinja ke kamu akali mu ngoye za bulijjo ke kampa masasi ne kabula nakatekalabikangako. Report tefulumanga. Tugenze ku mugenzi Andrew Frix Kawesa akabinja ke kamu akali mu plain clothes akamukuba masasi. Report tefulumanga. Tugenze ku mugenzi Kirumira Moyo gwa Gwanga akabinja ke kamu nga kali mu ngoye za bulijjo ke kampa masasi ne kabula. Report tefulumanga. Tugenze ku mugenzi Kasiwukira ono ye tebamukuba masasi era akabinja ke kamu nga kali mu ngoye za bulijjo kamusanga ku macha ngali mu kujoginga makage ne kamutumira ne kamutirawo ne mukwata mu kyalo ke kabinja ke kamu. Tugenze ku kabinja ke kamu akatta Jeno Kazini mu nyumba ye nga kakozese mundu ya high caliber akambe sasi ne muzambu Dularu ya mutta. Where is Dularu? Report ya Kazini tefulumanga. Tugenze kuba mashek omukaaga abakatibwa mu Kampala n'ebitundu ebisigadde bya Uganda battibwa akabinja ke kamu ke kabakuba amasasi ne kamala ne kabula. Kati mukulu minister byokwerinda osobola okuvayo kunnyonnyola eggwanga abakungu ba government bano bonna bana Uganda bafudde togge akabinja kadde kabakuba amasasi report ne zitafuluma. Lwaki mu kwekalakaasa kwa jjo ennaku 2 mabega mwasobodde okukwata bemugamba nti badde bekalakaasa kulokwata Kyagulanyi nenga ate n'abantu abalabise mu ngoye za bulijjo abaseba na Uganda nga bayine mundu temunnaleta bifaananyi byabwe bajjayo ne muleta bagunizi bamwe muhozi sente ziyasasudde ensereko si papa ne balamu okustaging abantu bano. Lwaki mufulinga bana Uganda to the extent mundu zati twasoma n'abala bangi abazze bafa amasasi ganage mundu. Report tezifuluma. Naye olwokuba mwina mentality ozandi bana Uganda bakyali mu gire gy'ekinaana abaana mu abasomesa basomye IT basomye computer basomye social media they can edit basobola okunya ekifaananyi basobola okusporting omuntu ne baga nti ono yono. Kati mukulu report z'abaana abantu beziba tezafuluma nga baba masasi bali mu ngoye za bulijjo. Abasiraamu omukaaga bamasheka abaafa ababa bali mu ngoye za bulijjo. Report tezifulumanga. Mwakozeseza bwangu ki to identify these stage goons okubajjayo nembateka mu public. Don't you think that muzanyo gumutacyasobola? Don't you think that muzanyo gumutacyasobola? Guno omuzanyo temukyagusobola. Guno omuzanyo mulala nnyo abaana bebeereddemu. Musoke mutuletere abavubuka bonna babadde mu ngoye za bulijjo awedda bakuba abantu amasasi ne abatta before nga temunata paradinga bano bagunizi bamwe. Omanyi mwe mulowooza nti bana Uganda basiru whereby mwadira ba presidential candidate mbadde ba staginga basobola okudikurizinga ennamba okukendeeza nnamba Kyagulanyi yandibaddemu oyo ku mwanja abantu omulaba mwakozesa miliyoni 406 okuleta Ismail Katumba siniko obunyo noli omula noli omukazi okendeeza yamanya kubanga mu alphabetical Kyagulanyi yandibadde ndozanga wakubiri wakusatu ne muteka miliyoni 408 okendeeza okuleta bano bafulaga beera mbo babere mu race okendeeza namba yaki okendeeza namba Kyagulanyi yandibadde na kino mugezezzaako nnyo okupromotinga omuvubuka Katumba ku social media ne ku mawulire kiganye kubanga tekisoboka. Buli munyampi yenna akola mu media za Uganda mwamuwa center promoting omwana kiganye
TV station mwazi wa sente zi promoting ono kiganye kubanga bana Uganda bamanyi oli omulala talina na muzigo mweyafutuka mbone yazze kwesimbawo naye mwa promoting naye kiganye zino sente za mwamusolo na kuongera kuteeka bukukulu na kuleta buchayi mu Uganda kati webuuza muleta muti abantu bano mukosa sente pya nenkadde era nga mulemesa Robert Kyagulanyi sentamu era nga babirimu mwalimu Nsereko Muhammad mwalimu Sipapa mwalimu Muhozi mwalimu noyo musajja kenyini Baram bebali ya sente zino ogamba no katukendeze ku muwendo tuongere ku namba y'abantu bano nga tuloonya amanya agasobola okwongera Robert Kyagulanyi sentamu wansi ne mugolete ne nominatinga ne bawana sit remember bana abantu mukusooka mwate mbawadde sente za kwesimbawo mugenda okulanga mugenda kuswala ne musoka mbawa sente ezokuba nominatinga n'emikono tetulishwa nti emikono gyabwe gyali verified ekyo nayo tukitegedde kati twagala kumanya omuntu yenna awakana nti kana akabinja akakubya masasi babuteekateeka mu Uganda weebuli abatambula bakoma masasi bagamansa kubanga mumuga muna bafudana bana abantu bali 127 abafudde abala government kenyini yazeziikidde bane ana mu mutanje boogerako je mirambo je boogerako obutasamaza bana Uganda naye ngamba kuluno mujja kusasulira ekikulwa kino kye mwakoze era nga temtumuyine ne bonova ne weetonda statement yagenze dda International Criminal Court yagifunye International Media Companies zagifunye balo batandise okubuuza ebibuuzo tosobola byogera kati mama ali amasasi byonna mbimaze abantu bamusenga report ezifuluma ne kuluna bakubye masasi twabafunye ku Butambi muganyo bakwata kyokka muleta abantu bamwa stages awo nvuddeyo sigenda kulwawo kati ngenze ku bantu bonna abazze bafa obutwa mu Uganda era nga nabo report tezifuluma obutwa buno bufuusa obutwa njagala kutandikira ku bantu wano wammanga kati balimba naze masasi mubali ku social media ne muddoko musimanyi oyawa security alert azijja ludda muzanya ne government je mutamanyi guno muzanya na musota bano bemasomera ko bali recent mujja bategeera naye ate abatali recent bangi nnyo bano bemamenyedde wano bali recent mbategedde bakuba amasasi nga bakuba bali mu ngoye za bulijjo kati kamba somere abajja bafa pure poison mulyoke mutegere kye bayita akatwa mu Uganda n'amasasi ne government gye muzanyirako ti bwenvayo ne Nabula Robert Kyagulanyi sentamu kino kiri ABCD mbasaagala nkwenge neemu edda ku social media kuddawo kutaba kukyusa bwongo bwembo oyogera ebintu by'ekisiru ngenze maaso kamba somera amanya gano mulimu omugenzi Sheikh Rajab Kakoza oyo bamuwa butwa n'afa Kalidinari Nsubuga bamuwa butwa oyo n'afa mwalimu omugenzi Badiru Kakungulu bamuwa butwa n'afa Professor Ponsiano Mulema bamuwa butwa n'afa Nobo Mayombo bamuwa butwa n'afa Professor Charles Simira n'afa omugenzi Kasimu Mulumba bamuwa butwa n'afa omugenzi James Wakapabulo bamuwa butwa n'afa omugenzi Jeno Alonda Nyakairima bamuwa butwa n'afa omugenzi Licente yakafa Anas Kalisa bamuwa butwa n'afa omugenzi Medikagwa abadde yali chairman w'ebyakakiiko k'ebyeddembe Medikagwa bamuwa butwa n'afa Sheikh Luwemba bamuwa butwa n'afa Sheikh Zubairi Kayongo bamuwa butwa n'afa kati bwemba njogera ku kintu kyeninako experience bwemba njogera ku kintu kyekozeko history bwemba njogera ku kintu kyekozeko research abasigadde abatamanyi mba njagala musirike muwulirize nze Museveni gwe mwogerako namusoma ne mukolako research ne mukuguka ne mmanya bwakola ne bwatemya eriiso mmanya nti kati agenda kuzzaako kino kati gwe atamanyi Museveni ng'owulira muwulire oba omulaba olwaleero n'ebikolwa bye wandibadde owummuzengalabiyo abamanyi ne bakutegeeza. The biggest number of Ugandans who right now who resign in diaspora, they are not there because they wish to be there. No, because badduka kusavinga bulamu bwabwe after knowing
who is Yoseri Tibahaburwa Museveni. Museveni na musoma ne mukolako research ne mwetegereza ne mumanye ebikolwa bye nti ye ekintu wabana bakikotakula nti agenda kikola. Ate Museveni tasonyiwa. Ate Museveni yefunira report nga bwajagala. Kubanga aba making sure. Nabagamba nolele agenda okutta yali vice president wa Kenya. Munyonyi ya mugamba agende gala nga amwelekere nga manti ayala kutta Bukenya. Enyonyi we malo crashing Museveni yakubira Bukenya esimu na amugamba. Aro Bukenya bwe yamanya ati Museveni yamukubide nga yamaze okufuna info tebamugambye agende mu nnyonyi. Is this Bukenya? Bukenya yajjako essimu n'afeinti nga nago wansi n'azirika n'amanya nti omusajja yali ayagala mutta. Remember Andrew Frix Kawesi bwe yafa. Remember Mwoyo gwa Gwanga bwe yafa. Museveni yatuuka within a minute to confirm nti target ekoze eki evuddewo. Kati munnanga abeereyo n'oleeta engalabi gy'ombu simanyi bozanyirako tobamanyi. Bana abasajja tobamanyi. Kola research ku kimusajja gomwogerako temumanyi. Museveni alinde ebitongole mu Uganda mu State House nga byo bakafulu mu kuwa obutwa. Bayinza n'okukolera ecupa ya soda nga specifically yo n'oginywa ku mukolo nga gwoje gulidde n'owooza nti nagudde soda ndi safe nga soda bamukolera specifically gwe n'omunywa after 3 days n'obalukanga bomu. Basobola okukola special plate nga yiyo ku mukolo gwe banaakuyitako. Ne bakuteerako emmere n'oyitaawo. Basobola okuwandiikira ebbaluwa ngeri special invitation ku mukolo nga ebbaluwa yiyo. The moment you open the letter wokoma okutegeera notandika okufuna complications ye regime gye muzannyirako. If someone can come open in the broad daylight natandika okushooting abantu publicly nakuba amasasi mu maduuka nga tawuddeemu kuba kati nategedde abantu abafudde tebadde Baganda bokka, mwafuddemu Abanyarwanda, mwafuddemu Abanyankole, mwafuddemu Abakiga, abantu bangi abafudde nga tategedde ani gwasse ye muntu gwe muzannyirako. Ate mujjukire nti embalasi bwe begenda okufa omugere gwe kuba nawe oteeka okuba nga ogenda fiira ku. Museveni ali mu kuba migere gisembayo kubanga akimanyi International Criminal Court emulinze, kubanga akimanyi bannayuganda bamukooye, kubanga akimanyi within the system batandise omujemera nkugeba abamajja abasinga obungi bali mabuusu abaganye orders n'abapoliisi bali mabuusu babasibwe mabuusu nga baba babasibye kubanga baganye orders of shoot and kill. Olaba chairman w'okukyukuka ebyokulonda right now yabadde addukana bamukwata ekiru kubanga n'ekintu kimuzito yeeko kati gwe ngoleeta engalabyo. Nabagamba basaplying emundu wano mu videos nsente basaplying emundu ku buli muntu wabayine emundu. Mwatandise okulanga n'embata zitandise okufuna emundu. Sincerely speaking anemba ateine emundu eta efunye emundu ekitadde mu kiwato etambula ezimba tayina basima toy akyapangisa ku myaka gye mikulu atambuza afunye pistol azimba. Kati if embata can hold a pistol, what about the rest? Bwebanga embata esobola okufuna pistol kati abasigadde. Bwebanga yasobola okusupplyinga pistol ku buli wa boda ali mu Kampala, what about the rest? Eno message njagala egende ku yenna politician azembululu buno nga tomanyi. Kankusomesa lwago batuyita politics 17 oba kansoke nkusomesa politics soko dena wali. Chetuyita politics njara kuwa a simple examples. Bobo manyo kuzanya amatu wante wali atazanya nko matatu. Mukuzanya amatatu mugazanyibwa musobola okugazanya abantu musobola okugazanya abantu babiri kuba 3 kuba 4. Agaba kadi agaba tamanyi namba kizakuwa era nobera ne namba zo 6 oba 7 buli munabera mutandika okuzanya.
waliwo amatatu gwe bakuzanya syndicate nga gwe tomanye waliwo amatatu oli gazanya nti tuzanye kifiiriza oba oli alye mu matatu mulimu bbiri mulimu master mulimu embwa mulimu joka mulimu eminana n'ebyobulu bwebityo bwe politics bwatyo bwali politics omuntu asobola okukapitalizinga ku mistake n'akuwangula politics oli asobola okukapitalizinga kidda mu politics oli asobola okukapitalizinga ku nsobiizo n'akuyitako ku advantage yo inefuka advantage yo ekyo tuyita politics kati mu 7 yazanye ebintu bibiri akapitalizinga ku weakness yo n'akapitalizinga ku financial income yo n'akapitalizinga ku bulamu yo okufuna kyayagala 1 bwakulema okukuba financially akapitalizinga ku bizibu byolina bwalema okukapitalizinga ku bizibu byolina bwakiri akujjawo n'akudeletinga oyo gwe tuyita mu 7 gwe tuzanya naye ng'akosa state resources ekyo mukitegedde kati bubanga omanya amatatu gabeeramu okusala gabeera kubanga basobola okugabira amatatu nga mulina obuntu 7 atandika n'abasalirawo mwena n'abasalirawo kati mu kubasalirawo kitegeeza ayina figures ezikka wansi mbutono y'abawangudde kubanga amatatu yugo bayitazza n'ebyobufuzi zaala kati njagala message eno egende ku bakandidati ba NUP mwenna abali mu Uganda countrywide. Be very careful with your opponents. Oba ali mu opposition oba tali mu opposition. Njagala kutandika ne statement yen. Ndowooza mwa witnesses ebyange mbyogera misana ng'omusezi agula essuwa ngenda kulira ku bantu bange. The moment emirundi egisinga obungi Kyagulanyi Robert Ssentambu abadde afuna obuzibu. Either bamusibye bwabeerawo bammemba ba NUP abagenda silent toddamu bawulira wadde obbala bewantu wona bagenda silent ne bamutinga ne bavamu ne babanga abavudde ne mu society nga tebali nenga mwe bali kubanga bana abantu they are there to monitor Robert Kyagulanyi Ssentambu day and night. Eriyo nabali ku mission nga bali nenga bagala mutta era nga bo Kyagulanyi bwafa mission yabwe neseze bade babawa mission yabwe beekomye abo nabo we bali. Webuze lwaki Robert Kyagulanyi Ssentambu lwamukwata ebeera y'abantu bafa ku ssini basirika ne basirika lwaki Robert Kyagulanyi Ssentambu ate abantu abatandika against him bwe bafunye obuzibu ne basirika ate bwe yabadde agenda mu court ofuna bail ate bamolo bennyini betumanyi bamolo bavudde ne bajja mu joininga. That means the number of spies which Museveni planted in NUP ebadde egenda ekendera. So yasazeewo okuddamu okusindika abantu bano bakomewo again batandika okuba nti batandika okubega Robert Kyagulanyi Ssentambu. Oba muntegedde bulungi mwe mwalabe mu court abantu abagenze ku bero ya Kyagulanyi abasinga obungi bali bavaamu nga batto Robert Kyagulanyi bamwogeredde amafuukule. Unfortunately bayagenze okufuna bero nga maze okufuna obuzibu badde bamanyi nti oyawedde badde bakimanyi nti oyawedde ne bwe yavudde bonna baavuddeyo ne bakomawo bawitnessinge era babadde olwaki. Kati maama nabbiira nagayise empala oli mu kkomera olw'ensonga z'otaategedde. Ba opponent b'ovuganya mu Kampala be bali emabega okukwatibwako. Segirinya Muhammad nkimanyi oyinza okuba olaba nakugamba 2 weeks back nekugamba be very careful with their opponents. Those two they can do whatever it takes okulemesa okuyingira parliament. If it means to eliminate you they can eliminate you. Those two people whom you are contesting with. Nkiddamu Segirinya Muhammad be very careful. The reason as to why obaddeyo okukwatibwako kulimu obukologwa ba opponent bo ate be very careful. Basobola okujjawo kubanga bo kye kigendera kyabwe. Kazibe Bashiri Mbazira you too be very careful ba opponent bo. Mbagambye mbyofuzi basobola okukuba bbiri. Omuzanyo ne gugwamu. Mu Uganda bannabyabufuzi abasinga obungi kati boy bajja guno bagufuula mulimu so si service. So omuntu okuzanyira mulimu gw'omuntu ng'alaba ogenda mutwalako omulimu lwakiri akojjawo mu Uganda eyaffe so si mu nsi zikulaakulanye. Ebyange bwentyo bwe mbyogera ayagala okunnumba n'enkubuulira mazima. Segirinya Muhammad be very careful gy'onywa soda gy'olya emmere gy'otambula ne gy'osula. Ababadde mabega okukwata
be bantu bodiringa no zanti bantu opposition si opposition era wegendereze. If it is means eliminating abajja eliminating, be very careful. Ekyo kigambi Nabila the same, Kaziwe Bashiri the same. Mubere very vigilant. Be muzanyira bumuzanyira ku mirimu gy'abantu gye balooza nti bagisiringa ne bateekako n'ekisumuluzo. Kati nze njagala bagamba buli Robert mwegendereze nnyo mudde mutunule video. Buli Robert Kyagulanyi Center mu bamukwata oba lwagenda mu kaseera kazimenyo bagenda mutta eri abantu ababeera nabo ne basirika ne babula ne ku scene ne babula kubanga mission bagimanyi. They want to eliminate him. They are there on mission. Naye Robert Kyagulanyi Center mu Katonda mukole ekintu kimu ayina akazannyo kano mwena temusobola kategeera akugamba abalabe bange mbamanyi na ye njagala kozesa abalabe bange abo nfune kyenjagala eyo tactic ye. Nkiddamu Kyagulanyi akugamba abalabe bange mbamanyi yavaayo n'akola statement simanyi bwe mwagijjukira bwe yagamba nti Mukama abalabe bange mbeesobolera mbamanyi naye nyamba ku mikwano gyange kubanga akimanyi emikwano egimuli okumpi gye gimuli empi gye gimulimu empindi ku mabegera ng'akimanyi. Yagamba baba abalabe bange nsobola obbeewa ne gigira mbasobola naye emikwano gyange ginfuukidde ekizibu. Yali akimanyi kubanga atunula n'alaba nga abantu bonna bamwetoolodde balimu ebituli naye nga tannakyakola ayina bakozesa kufuna kyakola ki kyayagala. So no nkiddamu buli munabe byabufuzi najjo oli e Kampala kimanye nti ebyabufuzi bye mulowooza nti bya gentleman's agreement oba gentleman temuli gentleman byava mu bya gentleman. Gino mirimu abantu mutunda ba job seekers bangi abanoonya emirimu where to survive. Ojja genda we bakakuba ebbiri akuba omunana akuba efiga gyotalina yayitemu bibantu betudiringa nabo. Kati mubeere very curious nnyo oba curious nnyo nga muzanya n'abantu bano. Nkiddamu abantu bamuzanya nabo mubategeere. Robert Kyagulanyi Center bwafuna obuzibu abantu bonna babula basinga obungi babula. Fene tudda ku social media netwererejja anti Katonda bamuyamba n'avaayo abalanga babuze basirise kubanga bama mission yaabwe yatuukirira oba etuukiridde bagenda mumiza omusu kubanga bo kye baagala. Somewhere promised billions of money okuba nti batuukiriza omulimu ogwo naye kino nkibabuulira Robert Kyagulanyi Center mu abamanyi ffenna tumanyi era amanyi who's who. Mukama Katonda yamuteekawo akyamukuumye era akyamubeezezaawo atajja kumalako. Naye buli Munnayuganda yenna ali mu system y'obufuzi right now mwegendereze nnyo akatwa kangi emmundu nnyingi era kijja kutwala ebbanga gavumenti bw'eneeba ekyusi okufulumya emmundu eziri mu Uganda obungi. Kati njagala mbazzeeyo ku system eno mugitegeere njala basomesa ekintu kino. Abatera okubeera ku TV za Uganda mubadde temugoberera nnyo politics anti Robert Kyagulanyi Center mubazze. Mubadde mugoberera nnyo ba political analyst ababeera ku TV ezo. But njagala mugenderere abantu abayita opposition njera mugende n'abantu ba government bayina ebigambo bakozesa nga bifaanagana kye tuyita same codes. Right now okwekalakasa bwe kwabaddewo nina bannabyabufuzi bano nga balina the same codes both abeefula ba opposition abali mu government nga bakozesa code eziri apologetic nga ziri a project abamu bagaba temugenda kwekalakasa okwekalakasa kubi. That's one of that's the bad way of claiming your rights. Ezo code bazisoma okusinzira nti bakola a project messages zisindikira obubaka obugezaako kumalamu abantu amaanyi n'obutabagamba temugenda kwekalakasa kubanga ye code gye nabagamba nti Museveni ateekawo abantu ku side nti wabawo obuzibu agenda bayita containing embeera eyo ey'obuteekalakasa nti muleme kwekalakasa oba temwekalakasa ng'omuntu akulembeddemu ekintu ekyo yabadde Nsereko Muhammad byaddeko TV ng'ayogera ebitakwatagana kubanga y'omu ku ba chief campaigner ne ba chief strategist abali mu kutegeka abavubuka bano abadde mu Kampala beekalakasa babbi abantu n'abamu ku basirikale abadde mu ngoye nga bamanaginga era y'omu yazze ku TV n'atandika okuyisa code eziri a project nga zigezaako nnyo okudistractinga abantu obuteekalakasa. Waliwo mugende mubeetegereze mutandike okwetegereza abantu bano. Romushana bw'afulumya code Nsereko n'agifulumya zibeera coordinated. Romushana yali ISO operative
niwa musindika mu media akola omulimu gw'okuketta era ali muketta media lw'omushara lwafulumyanga code ng'efaanagana n'eyansereko zonna ba political analyst ku TV code zaabwe ziba zifaanagana kuba bali mu kukola mumpulira bulungi bino teri agenda bibagamba kuba mwe temubifaako mufa ku kimu Kyagulanyi oye Kyagulanyi waligwa naye nga Kyagulanyi yeetoloddwa emisota yeetoloddwa emizimu yeetoloddwa ebikekempe byonna ebiryawo nga ne mu opposition mwebiri kati fe tuyina ngafe batunulire ebbanga eddene n'otunda ebintu bino byobetegereza olina okwetegereza kimu ku kimu kati njagala mwetegeze okuva okwekalakasa bwe kwabadde mwetegereze abantu abatandise okwogera emboozi eziringa ezigamba okwekalakasa kwabadde kubi kwekalakasa si solution temusindikayo bana bamwe genda kwekalakasa lwaki mwekalakasizza tayogedde ku lwaki government yakubye abantu tayogedde ku namba y'abantu bafudde tayogedde ku bantu ani abakubye masasi bagenda basasula batya tayogedde nti kino kyabaddewo no their message is government yabasindika okutandika okukola kye tuyita divide and rule okuba nti wabawo obuzibu government bwekoze bano bajjanga abawolereza ne message bagiyita wala tosobola gitegeera okitegeera bino ebintu mulina okwetegereza ennyo nga tonna tunula nti Kyagulanyi oye sooka weetegereze ebintu bino bigenda maaso bitambudde bitya mukitegedde bulungi mwetegereze nnyo abantu aboogera ebyobufuzi ku TV za Uganda ebigambo boogera mugenda obyetegereza nga bikwatagana somehow somewhere ezo tuyita codes in politics nga ziri well coordinated nga zavudde mu state nga bazibagambye obozikola okitegeera gwatalina mwana we yagenze kwekalakasa otandika otyo na Uganda bagala kyenyi tebekalakasa gwatalina mwana we yafudde lwaki ogamba abantu nti okwekalakasa kubi okitegeera naye ng'ekiro misana oli opposition ekiro bera ne state ne mudiringa engeri gye mugenda okudistroyinga mu n'okubamu abantu banna Uganda amasasi message endala gye njagala mutegeere etambula bwete omuntu yenna munnabyabufuzi ng'ayagala change yandibadde yalabye dda nti signs and symptoms ziraga nti omuntu ow'amaanyi at the moment Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'olaba abantu nga bakyayinsistinga nti bo bakyali mu race eno no wanda ne weebuuza ki kye baagala tojja kitegeera kubeera tojja kimanya kati wembasabira bonna Uganda yenna concentrating ku bintu bino wammanga eno message njagala egende ku bantu mwenna abakola media coverage eya president mwenna nga sisosodde munoomu mu coverage eya kamera tulina kye tuyita focus nga bwe focusinza amaaso ge gali ku kamera. Please Map Media, Ghetto TV, Simanyi Investigation is maybe because of it here or Juliro. Nendera page is governor President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please mulina huge mistake jemukolanga temumanyi. I'm not blaming you, neka nsokemba we chintu kino mukitegeera. Any slight mess in a video coverage esobola kuviirako obujulizi okubulawo ng'omukulembeze waffe atuukiddwako obulabe. Nkiddamu mu coverage ze mukola kazibe seconds 30 oba seconds 20 ezibula mu katambi ke mba mukutte nga temutadde focus ku mukulembeze oba ku bantu abali mu audience. It is a big mistake esobola okuviirako Robert Kyagulanyi Ssentamu obulabe obw'ekika ekya waggulu. Mwenna abalabye video coverages of president since the beginning of the campaign, banabana balakinga what we called focus on the images. Pages zino olumu akutte kamera ya simu ateka kamera mbire ne mulaba miti almost for 2-3 minutes nga mulaba biti nabisiikiriza nabire nga tafokasinze ku bantu mu audience na president. Kati
eze dakiika 3 zemmala nga temukoze kigambo kye bayita focus on image. Robert Kyagulanyi Ssentamu mubesasi ne bali musuna. Tewaliwo page ejja kuleeta video erage mu court nti essasi lyavudde mu direction temujja ddiraga kubanga if you don't focus on image toyina kyogenda kukola. Ngenda kusaba mwenna abali ku media president, please olujuliro Ghetto TV simanyi investigation zikozeze biki mwenna media ne mapu media, please mutandika okuteeka kye tuyita focus on image ku president. Nkiddamu mbasaba busabi. Abantu babagamba mu comment banange engate tula abantu mutadde kamera ziri mbire ziri miti. President atemuta any slight mistake esobola okula mu video ng'obujulizi. Obujulizi babubuze. Please njagala mutuyambe fete tuliyo ne mbanga mwasoma journalism ne mass communication n'abakwata kamera ne oba okwata kamera ogenda kwe kuba kifane walo kamera ekulaga ekigambo kye bayita focusinga ku image. Bo focusinga ku image eyo kiba kitegeeza omuntu go broadcasting. That's why ntibola amulege NTV kamera eba kwoyo asoma amawulire mpaka nga bagenze mu bulango. So nsaba kamera za mwezo na teziddamu kulaga bire kulaga miti open space nga temulaze focus ku president n'abantu abali mu audience. I'm very sorry sinze mbalagira naye mbagamba bugambi, please mwenna kamera za mwezi bere ku president ne audience. Any slight mistake mu line ya video eyo esobola okubula obujulizi obusobola okulumiza government nti yasse Kyagulanyi kubanga mwe kamera mba muzitadde mbire na miti. Please mbasaba mufune focus. Ku kamera zammwe munansonyiwa okubayingirira mirimu gyammwe kuba sinze nagibatuma. Munansonyiwa obbalagirira naye nga sinze nteekeddwa obbalagira kuba mulimu gye mukola gyammwe. Naye ekintu kye bayita focus on image. Image is the president and the congregation gy'abaagendamu. Be bantu bamu tebaagala okulaba naye omuntu almost for 5 minutes kamera eri miti eri ku bisenge eri mbire. Abantu balaja na banange focus on the president, focus ku congregation. Wa ekyo mwenna mukikola sijja kwawula muti company kyonna mukikola. Endala ebintu by'okwogera location omukulembeze waali nabibagaana dda mubiveeko. Ekinaasembayo Bannayuganda bategedde nti mwagala support. Ebintu by'okuteeka ku media ne mutandika okusaba twagala sende power. Please take a number muwandikeke message twetaga support ya mafuta kimala. Ebintu by'okusaba sa buli kaseera binyiza abantu byagala kujja abantu mu struggle. Ostegera mutekeke naba mugende silent mu mukavaringe bukavarinzi. Ne buli kaseera na focusinga sente twagala mafuta twagala. Please mufocusinga ekimuteka kenaba abantu bakimanyi mwetaga support bajjajiba wa. Ebintu by'okusaba sente ku media binyiza abantu ne baluluzinga ne morale. Please mutekeke number for support bajja bwa mafuta bagenda bwa buli buli kaseera twataga sente mafuta omuntu wawulira abanga ganti mwabajja okukola ekitu mwajja kufuna mufunyi sente which nti mwetaga support. That's the truth. Era abantu bajiba wa era Bannayuganda mwebali nnyo mwebalire ddala okusupportinga abaana bonna bali ku ground n'okubawa obuyambi. Naye ekigambo ky'okusaba directing nga muli ku media abana twetaga sente tutuuse wano mafuta gatuweddeko twetaga kino please mutekeke namba muteeko nti ya support abantu bakimanyi kati bino ebintu by'okusaba abantu bijja bamalamu ne molaalo. Okitegeera jibya bamala molaalo muteeke namba abantu bajja kitegeera nti yes mwetaga kuba bajiba wadde all along. Ne every time twetaga sente twetaga kino twetaga kiri twetaga kino twetaga kiri. Please take a number for support. Take a number kimala abantu bakimanyi bulungi nnyo. Ne buli kaseera muga twetaga sente twetaga kino twetaga abantu mbamala molaalo mubamala molaalo ekyo mukitegeere bulungi nnyo. People abantu bamanyi bagenda basa supportinga era all along basa supportinga era bakyagala bulungi nnyo. Ne please media groups za people power njagala mufune general meeting mutuule mutandika okwogera ku nsonga ezo coverage ku president
nengeri gye mugenda mufuna mu funds nga temubitadde mu public bantu kubimanya kubanga ezo video muyinza okubeerako abantu 13 ng'olukumi kuliko ba state operative bamontalinga enamba z'abantu abasindikira sente bamontalinga mwe kennyini nammwe gye mulaga ekyo nakyo mukitegeere sigande bambanenya. No, I'm not here to blame someone. So, Noop supporters, please, I encourage you to support those media houses which are covering Robert Kyagulanyi Ssentamu on the ground. Mugende maso ngamba supporting 100% mbawagira. But, ne media groups zonna, please, ekintu ky'okusaba direct sente ku media mukijeewo. Mugende mu underground, oba mu inbox z'abantu, oba mutekeke ennamba nga pinninga ke ennamba oleke ekintu support. Bano bajja kuba bakimanya ekyokukola. Nebuli kasera tutagase tugenda ko kimalamu abantu molalo ate kiraga ngamu abalina kye munoonya mu struggle. Okitegeera bineze sobola baga teri ajja bibagamba kuba mayira mwagala mujja kunnumba neze sitya kunnumba teri agenda bibagamba. Teri agenda bibagaze ngendo bibagamba. Nsaba mutuule mwenna bali ku timu ya Kyagule mutuule mufune meeting mumanyege gye mugenda okukola emirimu gino engeri gye musaba support underground off the camera ndiyo golujja ku camera nga mukavaringa president take a number for support pure toda mukwogera ku kintu kya sente people they will support ekirala mutuule mutandika okufocusinga ku coverage ya president sirinze catch complaining ka abantu bachi complaining ko focus on the president ko focus on the image focus on the congregation y'abantu kubanga buli ango tulinawo kamera naye ogenda tuna kamera zonna buli page kwogendako kamera nga ziri mu bbanga ziri mbire miti tosobola kula president tosobola kula abantu. So mbasabe kyo bali mu kikole for the sake of the president nenga njagala okubebaza nnyo bana Uganda mubali nnyo mubali da supporting media house ya people power mwenda bali ku ground era ba foot soldiers mwenna mbebaza omulimu gwe mukola mubali nnyo mubali da temujjanga okwo kubanga famu tetuliyo naye ate mukola omulimu gusinga kuffe gutukola ne wankubadde tujja ne tubanenyamu ekyo kiba okuba tulina obbanenyamu mukitegedde bulungi tulina obbanenyamu naye nga amazima gali nti njagala basa bamufokasinge ku mukulembeze n'abantu abamugoberera mukitegedde bulungi. So mukama abankumi natakumira mpeera mwebale kuyamba struggle ate mugende maaso buli foot soldier yonna ali ku congregation ya president mumuwe support 100% but in inbox namwe ekintu okufokasinga ku president please mukibeereko bulungi mwebale nnyo mwebale ddala mukama abakuume atakumira mpeera naye nga mwebereremu bulungi kubanga twetaaga abantu nga balamu twetaaga Uganda empya twetaaga Uganda ey'amazima n'obwenkanya nga mmaliriza ne message yange. Uganda wetuuse tetwetaaga kufiirwa ddala omuntu n'omu kabere mukungu wa gavumenti kabere musosodoti kabere munna Uganda kabere street kid kabere munna byabufuzi kabere mu abali mu gavumenti kabere mu sirikale tetwagala kufiirwa omuntu n'omu kubanga mwenna mulina omugaso. Kale ne bwekityo nga ffenna bwe tulina omugaso abakungu ba gavumenti njagala mufuna obuvunaanyizibwa kyenkanyi mutandika okuwa bannayuganda ekitiibwa mutandika okumanya ensobi zammwe okukozesa amaanyi amangi tekiyamba wabula okutuula ne muteesa kyekisinga okuyamba. Eno message njagala egende eri ebitongole by'okwerinda naddala poliisi. Essaawa zino bakozesa ensobi okuba abantu tear gas naye akakebe ka tear gas akamu wali obuzza kukagula ssente mmeka? Essasi ly'ofulumya wali obuzzako ndigula ssente mmeka? Ezo sente sigwazigula sigwaziwaayo ono omuntu gw'okuba tear gas yawaayo sente ezo naye nga tonnafulumya tear gas oyo kimanye nti okuba tear gas bamukubira luddawa. Njala kubuuza gavumenti ya Yosef Tabasirwa amagye poliisi bemuteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu amafuta ge muvuga okumwetooza mu kampeyini zaagendako sente z'omusolo wakimuzoonona nga mukimanyi bulungi tuli mu kampeyini
omuntu ali entitled okumonitoringa Robert Kyagulanyi Ssentamu beba traffic bwe bayina okumonitoringa traffic enguudo okubeera open naye amagye police military mutako Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abafuzi abalala muonoona resources za government nga amafuta n'emmotoka okumala ebiseera Robert Kyagulanyi Ssentamu alina security emukuuma n'ekitundu mu abagenze mulimu police zaamu police sobola omuyambako mu directinga waja agenda ekirala lwaki mujja Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bana byabufuzi abala ku main route ze balina okuyitamu ne badivertinga what if omuntu oyo afunye ekizibu mu diversion ezemukoze mugenda kyogera mutya ng'ate ku road map gy'aba alina alina okuyita mu makubo agali official. Electoral Commission, Uganda Police Forces and Ugandan government. Eno message njagala egende gye muli. Singa omuntu yenna mu Uganda n'afuna obuzibu nga mumujje ku road map eri official gy'alina okukozesa nga mudivert nze mututte mu nsiko n'afunayo obuzibu ekyo temulina mugenda kiwoza. So muleke abantu bakozese official road map zaabwe zibamanyi eziri gazetted okuba diverting obatwala mu nsiko n'okukozesa amafuta amangi okudiverting abantu bano kimenya mateeka ekyo mukireke nga bwe kirina okubeera. Singa omuntu anaafuna obuzibu nga mazo mu diverting amakubo gammwe mujja kubeera accountable for the loss of the life of the candidate or anyone in this struggle. Tubasaba muleke ekintu nga bwe kirina okubeera. Kibeere nga bwe kirina okubeera. Tetukyagala munnayuganda kuddamu kufiira obulamu bwe. Kabeere mukungu wa gavumenti, kabeere wa polisi, kabeere munnayuganda nga mulema ebyobufuzi tebitwawula, ebyobufuzi si byakuluna si byakuwa musaayi. Biggwera ku mmeeza. Kubanga okufa si solution. Mukaba 13 mpeera musule bulungi mweraba.